longer than the Catholics. Amen. Amen. I tell you why. Because even though the Archbishop of Kampala, it is a seat that leads the Catholic Church in Uganda. Embeera bwetyo webadde Lubaga Cathedral ajjukira olunaku olwaleero kubadde kusabira Dr. Kanukiza Besigye wamu ne ba political prisoners. Naye munnange gye biggweeredde ng'okusaba bakupostponinze emizindaalo oba speakers bazibagjeeko era n'ababaddewo bonna ne babagamba nti jasoboka olunaku olwaleero. Bonna omukyala Dr. Kanukiza Besigye Winnie Byanyuma members ba PPP bagita FFP n'abantu bangi kubanga kubaddemu okusabira all political prisoners yadde nga Dr. Kanukiza Besigye yabadde omutwe omukulu naye gye biggweeredde no main celebrant Paul Semogerere munnange naye ne babastopinga ne babagamba nti bijja kubaawo olulala. Oyinza okumbuuza nsonga ki? Nange sigimanyi naye nga womanyi nti leero wanene mu ggwanga Uganda ebintu biba byalamuko. Awo tuvuddewo nga sinavaawo. Jjukira baalangiridde okuba nti bagenda kusabira aba Dr. Kanukiza Besigye. Omukulu Kabanda, David Kabanda n'avaayo n'ategeeza mbu ye talaba nsonga lwaki basabira Dr. Kanukiza Besigye nga yali apulaninga okutugumbula President Yoweri Kaguta Museveni. Abantu basala ekigambo. Awo tuvuddewo. Waliwo amawulire agatali malungi okuva ekibuga. Prisons Warder amanyiddwa nga Moses Anguyo asisimuludde amasasi natta 3 Mbulaga, abakulu 2 nga mulimu n'omukyala abadde mukamukulu omu. Nno bonna abafudde bakyala. Oyinza okwebuuza nsonga ki? Kusinziira ku amawulire ge tufunyeewo bagamba nti tebanaba kubanga baestablishinga nsonga ki eyaviiriddeko Moses Anguyo okubanga asumulula amasasi n'attirawo abantu 3. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tuyongera okubanga tusabira ab'enganda n'emikwano ate tusabire n'abagenzi Mukama abawa ekyomula ekirungi. Ye Warder oba Prisons Warder Anguyo Moses ye yadduse paka olunaku olwaleero tebanamukwata. Bagamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso era n'okubanga omuyigo gwatandise okubanga bayiga omukulu ono akwatibwe ajje abenga awenemba n'amateeka. Mawulire si malungi yadde n'akamuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Nze nakugambye ntubaawo mpolampola okubanga tugakutuusako gonna nga gatambula. Sitesha Mayanja mbu essaawa ya kakati wetwogerera ateekateeka mikolo tombuuza jaddi naye ng'agaliwo nti ssaawa yonna bandi mukube ekidaala. Amawulire agali mu nkuubo. Omukyala Sitesha Mayanja, omukyala yaliko mukyala wa Charles Sekyewa, emikolo giri mu nkukutu naye omukyala ono alina emikolo egiri mu kutokota. Sitesha Mayanja alina emikolo mbabiddeko bubbizi naye emikolo gye kati njagala kubuuzamu omusajja agenda okwanjula Sitesha agenda okumuwoowa. Yakitegerako nti Sitesha mulwadde? Yakitegerako nti Sitesha yakolako emikolo omusajja n'amwefuulira nga bali mu muzikiti ekibuli? Yakitegeddeko nti Sitesha alina abaana abakulu naye ng'emikolo baganda bange temugimbuuza. Emikolo gya Sitesha giri mu kufumba omukyalo ono essaawa yonna. Emikolo mugiraba ku intaneti. Abayimbi ennaku zino kati baggwawo lwa buwoomi. Byonna nga bigenda mu maaso. Awo n'avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti aba fans mwe baleetedde Prima okubanga ava mu mbeera. Prima yavudde mu mbeera n'akola obutambi kumu naye n'atuuka gy'atuuka n'agamba nti ba fans mujja mumuleetera okusabula Josted n'omukazi we. Naye nga tuvudde mu by'okusaaga mwenna abasosonkereza n'okunenya Prima n'okutuuka nti mwe mwamugisiza yakole live ezo ze yakoze. Mwenna abamunenya temumanyi. Josted yatuukako akaseera wano ng'abantu bazizze music we, talina booking, talina ki, twogera ebintu ebiri honest.
omuntu azizza Josted amutukubye n'amutulemezaako. Josted abantu babadde bamuzira. Ebyo byonna byabadde yesuula eddalu, simanya yeegira, simanya akankana agenda mu rehab zonna abadde aziteekawo nga stunt. Adde naye ng'abantu bamuzira. N'oluyimba kwe tumanyidde Josted olupya lwabadde yakakola wano nga lumuzizza ku map era challenge zonna zibadde za Pulima. Ne Pulima ne watandikidde okukola live wano nga tajja ki dadiso. Mwenna abanenya Pulima mbu simanya biki simanya abuba olw'embaga simanya ki. First think about Jibu Pulima jajja Josted. Kikazi kitobye n'omusajja. Ne tutuuka ntulowoozaako nti oli manager we. Twogera honest opinion, truth. Josted abantu baali bamuzira. Ne yesuula eddalu n'akola kimbu simanya bikiri habu nengana mawulire tegatambula. Ffe batikitoka ffe twabyogerako nene ku mainstream media nga tebabyogerako. Ali mu depression yakugwa. So munenya at least Pulima at some point. Pulima yanyize n'okunyegana agamba abaana tebagenda kuddamu kudda wano babeerewa. Ebigambo byange nze mbawo just okubanga nkutuusaako byonna ebitambula ate era endowooza z'abantu. Munnange ensambya furniture si birungi era esaaka kati gye twogerera yaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi. Kigambibwa nti yandiba ng'ayina by'ayitamu ebimu stress. Nsambya furniture addusiddwa ku kitanda essaawa zino zennyini ziri ssaawa 6 ogw'ekiro oba gwita ogw'okumakya. Addusiddwa ku kitanda tetumanyi kiki mutuuseeko wabula tulabye posti ze nga ali ku kitanda right now. So ali okumpi n'Emirembe Beddings owa Mix and Match. Mugambeko nti Nsambya ali mu ddwaliro kozi tumulabye nga tewali yadde omuntu amubudaabuda amuli okumpi ng'ali awo omusajja wattu ataawa. Nga ffe ba concerned citizen ne tusalawo tukole eggulire ali okumpi n'Emirembe amuyiseemu olukomo oba amutuukirire agende mu ddwaliro ewali Seguja Ivan muyite Nsambya furniture. Neza okola eno video nga banje ebigambo mubisalaganya mu comment section. Bichegede nga mubisalaganya nensalawo nkole video. Okategedde nensalawo nkole video nga muwoza lwaki teryamuliko. Nensalawo nkole video Mirembe agende alabe Nsambya kyekiguddewo. Comment section yo ejjudde omugambo nga naye wogiraba. Nga tuvuddewo ate poliisi eMatuga yakakasizza okukwatibwa ku musajja Herbert Musasizi eyatta Martin. Naye ye meya w'eMatuga agambye nti ayagala poliisi ekole obwenkanya nti omusajja ono abalala bayigireko. Amawulire ge tubadde twakafuna kati agazuuliddwa bali ku ground nti mwami Herbert ono yali musambi w'omupiira omukukutivu era mbu yasambirako ekiraabu ennene ennungi naye mbu okunywa omwenge n'enjaga era mbu ku kitundu okwo amanyiddwa ng'omunywi w'enjaga n'omwenge. Era kigambibwa nti yandibanga olunaku olwo lwe yatta omwana ono yali akyajinze. Gemawulire abali ku ground ge boogera nti munywi w'enjaga era n'omwenge ntwanywa omulala n'atanywa. Naye ye meeya agambye nti baagala Herbert abeere ekyokulabirako eri abantu. Tulinze okulaba gavumenti kikyegenda okukolera omwami oyo, twagala afuuke ekyokulabirako eri abo abazadde bonna abataagala kutuula wamu kubuulirira baana baffe bo ne basalawo nga we balabye. We tuli naye ng'essaawa ya kakati ge tuwulira nti amaka go gali mu bwereere, abantu baddukamu. Ekikangabwa kyali kyamaanyi nnyo teryasobola kubanga abeeramu essaawa ya kakati. Byonna nga bigenda mu maaso waliwo etteeka erisaatiza Abannayuganda. Ono avuddeyo n'agamba nti nedda leka nzi mbeeko bye mbamenyeramenyera mutegeere etteeka lino lijja ku affectinga ani naani nti naye oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba waagira gavumenti oba nedda buli omu. Okimanyi nti kati bw'omala okuzimba ennyumba yo bulungi ku ttaka lyo ne ssente zo okugiyingira ate olina kusooka kufuna lukusa. Bw'oba tolina lukusa ne bageza bakusanga mu ggwe
Hey, kakati kankusomere kuteeka line pia President Museveni ya saini omanyi okulonda kwawedde kati teeka kuteeka takyalina kyabeeguyako ekyo mukimanyi kyobola abatembeeyi mugende mateeka ku mateeka etteeka lino actually gabadde amateeka 3 nenze nkuleetedde lino kuba lyerikwata ku buli muntu naddala abazimba kati fe abatannazimba tufunye okweraliikirira baliyita Building Control Amendment Act 2025 etteeka lino woddayo ku peegi yange nalyogerako nga balireeta mu paalamenti mu September w'omwaka oguwedde era paalamenti bagiyita bukubirire yali ewumuddemu nga bali mu bululu bali mu byakkaadi bya bibiina ne bagiyita esobole okuyisa etteeka lino lisigalire President Museveni kulisayiningako kakati munnange yali sayininzeeko kati ebimu ku byo okuyingira ennyumba gy'ozimbye oteekeddwa okufuna occupation permit oba occupancy permit ennyumba eyiyo era singa bakusanga mu nnyumba eyiyo gye wamaze okuzimba n'ogiyingira nga tebakuwadde lukusa bo bagenda kuba fayini ya currency 24 ate buli currency mateeka gibeera emitwalo 2 gye mitwalo 48 era neno local building committee either ku municipality oba ku division gy'obeera oba ku city yonna gy'oli bagiwadde n'authority bagiwadde obuyinza okukola kye tuyita evacuation orders bagenda kugoba mu nnyumba eyiyo singa bagikusangamu inga toyina lukusa permission egisulamu bagenda gikugobamu bakutanze n'emitwalo 48 kakati kino oyinza kikola otya osobola okugenda no applyinga ku local building committee either ku municipality ku city oba ku division n'obagamba bane njagala kuyingira nnyumba yange nagimaze that is ng'olina ne plan buli kimu byonna oyina ne obadde oyina ne permission okuzimba kati bwe biggwa ogenda n'obasaba no applyinga n'obagamba njagala kuyingira nnyumba yange kakati eno committee tekiteekeddwa kugitwalira weeks zisukka 2 confirminga bajja ne ba inspectinga ne balaba oba byo wazimba bye biri mu plan abamufuna plan ne muzimba birala n'omaana oyingira kati kino kibayambako okumonitoringa nga tonnayingira plan tulage ku plan yo ekyekisooka ekyokubiri bye wazimba byebyo then kati tukukkiriza yingira n'ennyumba eri mu mbeera nnungi kyokka ate waliwo ne partial occupation permit ebizimbe nga tekinnagwa nengo oyagala okuyingira omuzigo gukutuddemu ennyumba wakola omusingi gwa bangalu ne flat nayo malirizaako ekisenge kimu naawe bakuwaddeyo omukisa bagambye genda ofune kye tuyita partial occupation permit naye ate neggwako jukira ennyumba eba tennaggwa kati nayo bakuwa permit ya myaka 2 kitegeeza myaka 2 olina okuddayo n'ofuna endala ale n'obabulira n'ensonga lwaki tomaliriza kizimbe era ne bakomawo ne ba inspectinga ne balaba tonnakimaliza naye era kiri mu mbeera okukisulamu kale tukwongeddeyo batuganye vaamu sooka okimalirize eno Uganda nno weeraga fe abatannazimba twekaabireko kakati bw'oba okimaliriza nga kiwedde ng'oyagala kuyingira either architecture wo oba engineer wo producing gye bayita certificate of practical completion nti kiwedde certificate n'agireeta nagiwaayo ku building committee mu kitundu yonna wooli ne bagitunulamu ne bagenda ne ba inspectinga ne bakuwa ne bagamba nti kakati oli oteekeddwa okukola ki okuyingira ennyumba yo kakati kankuyitiremu mu tteeka lino eno vidiyo mpanvumu naye giwulirize bulungi nabagamba nja kubasomesa oba nsooke nkomaawo mbasindike ku YouTube sina YouTube nze byange biggwera wana ate sagala nnyo okutematemamu bu vidiyo mbunfa likes kakati omuntu yenna anaasangibwa nga yaragajjala oba okukola ensobi mu kizimbe ne kivaako akabenje akalumi oba okufiira mu omuntu bwe gumusinga asibwa emyaka 12 oba naawe engassi ya bukadde 10 oba okuweebwa ebibonerezo byombi mu ngeri y'emu nannyini singa asalawo okuzimba ekizimbe nga tasose kufuna lukusa okuva mu b'obuyinza bwe gumusinga asasula engassi ya mitwalo 4 buli square meter gy'ozimba oba okusibwa okutuuka ku myaka 5 oba byombi ebyo bye bimu ku bibonereze ebikakali ebiri mu tteeka lino bye mbagambyeko president yalitaddeko omukono ng'agendereddwamu okutereeza ebyobuzimbi etteeka lino lyayisibwa mu paalamenti mu September wa 2025 nga we mbagambye era lyayongedde ku bibonereze ebibadde mu tteeka ekkadde erya 2013 ku muntu azimba atalina lukusa mu 2013 obadde osibwa emyaka 2 n'okuwa engassi yakakadde kati oli myaka 10 oli myaka 12 n'obukadde 10 byalinnye ensobi evaako omuntu okufa mu tteeka ekkadde obadde osasula
5.7 million. Singa omuntu ozimba nga permit gye baakuwa yaggwako osasula emitwalo 2 ku buli square meter y'ekizimbe oba okusibwa emyezi 13 oba byombi. Kakati waliwo enjawulo ya plan ne permission. Ofuna plan ezimbe ekizimbe kyokka ate era oteekeddwa n'okufuna olukusa olutandika okuzimba nga ne plan yo giyina. Kitegeeza nti osobola okubeera ne plan naye n'okutandika okuzimba oteekeddwa kugenda era n'ofuna olukusa. Oba nfuna bulungi. Kakati enkola y'emirimu gy'ekitongole kivunaanyizibwa okulondoola ebizimbibwa ekya National Building Review Board naye eddakiika nnyingi kambawe vidiyo endala. Tudde ku nsonga ya Prima Kadash era byonna tunuulira ne tubaawo kubanga tubatuusako. Ono ye agamba nti mbu omwami oyo yaviirako Prima mbu n'afuna ne mental health. Oyinza okwebuuza otya naye yagenda tunyonyola ye nga engeri gy'alabamu ebintu ebyo era n'essaawa ya kakati okubanga biri biti nga we bitambula. Naye ebizibu bya Prima byonna, even her mental health to go down the drain, it's because of that man, George. Prima no kwavuwala naddirira and everything, it's because of that man, a man that was not even taking care of his own kids. At some point Prima najja namuvuma namugamba sengofa. It's because that guy is selfish. We told Prima that guy is gonna keep using you over and over again. Prima ye munanga aba alowooza alumyani alumya Hindu. No, Georgia is using you. We've told you, and then you said, "Banange, Georgia is using me. Era nange ndi muntu mukuru. I can choose to be used." Georgia, you are not a good person. At least we mwatuuka ne Prima muzadde n'abaana. Ndekera awo kale okumuweebuula ng'omukozesa ebintu ne tumuvuma wano ku internet. Prima tavumangako muntu. All the enmity eyo internet, it's because of George. I'm telling you. Yamusuulira aka business ke, yamuteekamu esente ze, yamusasula mu kukola ki? Kuzina matako n'abakazi balala na kuzaala bbali. George, you are a selfish man and your time is coming. Everything aside, Prima atunyiza n'akola. Prima talina mutima mubi. Banange George olina omutima omubi. Ate omutima gwa George omubi bagwenkanya aba ne Hindu. Naye nga George ensi eraba. Ate mu abaana ab'obuwala abaagala abayimbi mbagamba bino ebigambo. Teri muntu asinga kuloga nga muyimbi. Tuyinza n'okubeera nga ne Prima muloge nga ne Hindu muloge. Naye nga Hindu ne George temuli ba kitalo. Your time is coming and we shall be here. Era Prima, if I was you, nandije abana bange nembonabona nabo. Those people they don't like you. N'abaana bo tebabaagala. They just like what you're adding on them, and they don't add no shit to you. It's you that adds on them. Naye munange mukazi munna Liko Legit TV 256 tuwerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking. Ebisigadde butereva mawulire nja kubanga ngako era nja kubanga ngakutuusaako na woli wonna wasinzidde. Nkugamba bugambi nti gwe tulaba tozikalira nnyo era buli kyewetaaga okuba ng'omanya wano wokka tujja kubanga tukutuusaako. Sigala naffe tova.